Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Okay, mu pulogulaamu weewunyisa omwagalwawo olunaku olwaleero tuzze byanjawulo bwe mbagamba byanjawulo muba mukitegeera kye njogerako. Leero byanjawulo biralamuko naye nga sinnabagamba ekyenjawulo ekiriwo kansoke mbagambe ku Hypex Studios bali Busabala Road Najjanankumbi near Cobbins Motel obasanga ku 0789 343802 oba n'osanga ku 0754 192434 abo be bakafulu b'okkuba ebifaananyi n'okukwata vidiyo ku mikolo gyonna nga buli mukolo gw'olowooza nti mukolo ate ng'oyagala birungi ebigwa wansi w'ebifaananyi ne videography tolowooza ku balala okujjako Hypex Studios. Nze mbabuulidde nga bulijjo Nakawombe Shifa Hope mbaleetedde ekyenjawulo. Today we have a story. Waliwo omukadde omu bambi abadde nga yeemulugunya ku kitundu kati waliwo omu ku neighbor w'omukadde yankubira nga Shifa jangu bambi owulire ku mboozi eno neŋŋamba why not naŋŋamba tuyambe kino si kya surprise naye mukadde alina byakooye ku kitundu ebikolebwa ku muwala we mbwayagala bawooninga ne bwabagamba tebawulira. Muwala we bambi yafuna obuzibu tayogera bamuyita batya Kasiru. Kasiru muwala we Kasiru aba tayogera nga tawulira ayogera naye byayogera tebivaayo naye nga ate okuwulira kwe tawulira. Kati abakooye kati abasajja bakozesa advantage ku kitundu bamurepinga ayagala bawooninga mulekera okukozesa muwala we bwe bamurepinga balina abaana ewaka abazzukulu tebamanyi bataata baabwe kati mukadde amaliriza yakola ki yali mu kutoba n'abaana abo bannaaye ngenda balaga lwabeera naye ng'abagambye abantu ba Kanoni totuukayo Kanoni ngoma nnene mulekera awo emize egyo gye mutuusa ku muwala we enewe kamba twaleyo mu mulabe naye nga Hosh Fashions and Bridal kwe tutava mikolo gown gomesi zonna engoye gwe zolowooza oba oyagala balutunge bakudizayiningire bali awo kusheera ebulenga bwetuuka kushika ebulenga ku KFC then sheero munda Hosh Fashions and Bridal then tukowoola nammwe abandyetaaza okuba nga mulanga naffe. Yes, we are here for you to advertise your businesses, brandi zammwe zonna. Ate nammwe abaagala surprise era nammwe tubakoola mujje mutwegatteko tujja bakolera. Ennamba eri 0702 56 21 57 kweri okwo ku screen. So come with me tugende tuwulirize. We listen but we don't judge. So mujje nange tugende tubenga ate tubyewulirirako kubanga biwanvu mukko bisukka okusinzira ku kye nnawulidde nange kaŋŋenda ate mmanye ebisingako awo mbaagala nnyo mbeereeko temuvaako. So we've reached tutuuse abaawano gyebale kaale nnyabo muli muti eno omukulu ayakumbuuzaako ambuuza ayogedde ki oli otya mama aliwa maama aliwa maama eradde nnyabo siweta nno bulungi ntuule wano naawe ntuuleko wa ntuuse anti mba nnyina kulinaana kati akatebe kali eri ffenna oba tutula ku ntebe naye ensanze olina emirimu gyo gyokola jasi tolinayo kyonterako wano ntuuleko naye atuule wano nze njagala tuula wano nze ntuule wano tolinayo kakeeka kano kayina kantuule temuli kantuule jantutuule tofaayo kannenyige wano we mutuddewo nga mmwe mutuddewo itsoke naye kannenyige wano eno ye ani ye Sande yani
Nola nakirijja. Nola Sanda terya Sanda. Sanda bamuzala ku Sanda. Bamuzala ku Sanda. Mama ono ate akuba. Gwe. Kati Sanda otegekyeza mukuba. Mukadde gye bali ng'osanyuse kunda abako essanyu lyange kiki? Oba. Ndowooza. Mukadde. Wanjima. Oli otya? Ndi maama. Bwani amanyi? Nze Joyce nampigde. Joyce. Tuleri. Nga mwangu okuba. Muba mwamuyisiza. Mama yes, sigenda munenya kuba. Mwaba muyigiriza. Aha. Omwana buli womulaga nti buli kimu pa oyogeza luyi. Kati naye amanya kiryokko. Kati abaira amanyi nti okulwana kiryokke. Naye somulaga nti omugamba nga tomukubye. Nabitegeera. Kenda tule no wansi. Kenda tule wansi. Kati jajjo yateeka ku kijanjalo ne kinaatumala kino. Ebijanjalo siyina. Toyina. Ebijanjalo byafa. Olaba bye bitatuma bane mukadde buli kimu mwogeza mpi. Nja kukuba. Atuuka nga tebikyamuluma nga tatya mukuba. Beba n'abaana kusomera abateeka n'omugenyi amusabudde. Tayina mpisa. Beba n'abaana yagamba nga ntaddewo nkusibidde kuba oba okuba. Kubanga abeera nono naye muwala muzukulu bonna baana tayogera naye tayogera. How are you? Tayogera. Kati bamugambe ki? Kati babuuza batya musayini? Ono tamumuunyamu wadde ng'ono. Oleeta Sande? Sande bakubuuza. Baba kubuuza. Buuza. Tayagala butango. Uyo bwati bwayogera. Mukadde. Wanjima. Biri bitya bigenda bitya? Wento ndi mukuwona abana. Obona abona buzibu ki? Bwajja abana. Simanya nange muna. Agamba nti weba. Bulungi oliota Sande. Oliota. Wechivapi? Njagera yeyo kati gobiwulira kaya kati omanyi okwogeza sayini otya Sande leta kiringa kireta kati mugambe bako kyomutuma Sande leta kadomola kali leta kadomola leta kadomola katagambo naye atumye omwana mama bwatuma omwana we nga n'omwana atuma omwana we wow kakati mukwana kati kyategeeza ki mbayonsa yazala nayonsa ali kungamba yazala abaana nayonsa alina abaana bameka bana abalala balina omuwala omu yalina gye yalaga ku kyalo wa maama w'omuto abawala kale mukadde soko simanyi babbaalo nze ndaba lubuto olaba mbuto abaana simanyi nawe ntandikira kakati Sande bwava wano kati ategedde kine essanyu kisanyuka busanyusa kati oba oli awo omwana yetololamu katono nga ddana lubuto bamurepinga nebisajja nga balina ettiimu simanyi nakumanya nze ennaku gyendiko kati ku kyalo kuno tomanyi ani muko ani simanyi muko tewali abaana bana bonna tomanyiko taata n'omu simanyi taata gwalabirira nze alabirira tekuli ate naye tasobola kwogera gwe mumuveeko abakoze eki nange mwagala okwemalako abakoze eki akyogeddeko mama Sande okibagambyeko Sande ali nange mukwano gwe mwaba mulemeddeko kati bannange kati ekyo kikola simanyi nakumanya sirina buyambi sirina biki ndi awo ndi munaku bwentyo mukadde gw'obulamu bwo yono omwana gw'olina yekka abala gye bali abawala naye nabo bulamu bwakweyiiya bafumbirwa abamu nsigalawo ne Sande abalala bo bali fine bali mufumba bwabwe
kati olina Sande n'abazzukulu bana abataliiko bataata b'abaana tibanyi kakati nkozi gwe mwami wo yafa dda baa yafa dda nalika waliwo omulenzi nga kito kyebasa wali mu ddiiro ekyani ekikyo ekyange kyefaanana kiina emyaka emeka muvubuka naye muvubuka kati kivungi alina emyaka emeka awanga 18 kubanga yaddako ono essanyu lyono balabye yaja kivivi kibebi mwana mama mwalepele wanje amwebbeere bbeere ono omukulu omwebbeere agwebekefekekefeka befe alina ekirwadde ani alina ekirwadde kimbe kimukuba ono kimukuba kakati ali kumpeki era nibadde ngende eyo mudwaliro eggonde empeke z'obundumba mukuba naye kati bannaye bano abasajja temulivaamu amusiiga obulwadde simanyi ate nze nkoleki nga ku basajja bano bakwata mukwate nga teyeesiimidde olwokuba tayogera tasobola kwerwanako otyo ndaba mbuto ng'oyondera n'omulala naye bannange temulivaamu oli n'amusiiga obulwadde bwa siriimu nga naye yennyini tomanya ani abo musiize simanyi ate naamukuuma ntya mbeera naye yakawungezi mbeera naye kama yamanyi so obutuuka ekawungezi ng'atambula tatambula Sande ani bbaawo yebawo mbani bbaawe naawe nange ngambye ani bbaawo wange kati Sande mukadde yabiba naffe yeeseka nkoleki n'olaba birabe ndaba birabe ate onaakola ki ne banne abasajja b'oku kitundu oli bw'abeera awo n'abulwa n'agamba kateeke ng'adiva nebane abasajja kati nga gw'olaba bambi ali awo ali helpless like you take advantage abasajja bawa ngoma nnene abasajja bangoma nnene abasajja b'engoma nnene tugenda banoonyerezaako oba ali obeddeko ne Sande era ng'okyabikola tugenda banoonyerezaako tugenda bamanya abamu nze osanga abasajja babuvunaanyizibwa balina n'amako tolinaayo ku lugambo lwonna oluvuuvuuma lwali owuliddeko ba waliwo eyamulengerako ewantu ne bakuddirako ate yetaba na muntu nti amuganze ng'omuntu waaba n'omuganzi we ng'oba oli awo ng'olubuto lugezi twala mu ddwaliro nga bajjanya aye Mukama yamuyamba azaala bulungi ate wuno omuto akyaleeta bakyabikola ndaba naye yeesanyukidde Sande byetwogera obiwulira tegeera ebimu abiwulira Sande tubula okusimba abasajja b'oku kitundu bonna ne tuleeta Sande ne tulaba gwasongamu kivivi luno ki wanje kivivi mukadde labye kyokka ng'ate kyova olaba olumu baba batuufu nti omwana bw'aba alina obuzibu bwe buti babajjawo ne bafuna gye babakuumira olumu osanga kiyambako bimusobedde alaba maama we akaaba sigaza liri essanyu kuba naye kati bwakulaba bimusobedde omanyi okuba nti tayogera ate nekikwata n'abaana ekyobadde sikimanyi anti jjukira agoberera sayini za maama aba asaana nga bakamuzaala ne bamugjawo bamutwala
aba asaana nga yakazaala omwana bw'ati ne bamumuggyako ne bamutwala n'abeera n'aboogera. Nkitegedde. Yes, kati ate nkifuna. Kati ate ono ye kiri waasi. Ate kiri kyo kyati singa kiri bakimuggyako. Kiri ekitoye. Kiri eri ekibadde wano. Sande. Bamuzaala lwa Sande bambi. Kale bane omusajja n'asanga omuntu bw'ati nga bw'ali. Atambula amaze n'abako bulungi n'ayambala kana bulungi. Nesiga kazigo Sande n'ogenda n'oweetega. Ndowooza. Olira nno mukadde ndowooza Sande. Lwaki weetega? Abasajja nno ne bw'atambula ng'era tanaabye. Ne bw'atambula ng'ali bw'ati. Bane abasajja bangoma nnene. Sande. Lwaki tobakuba? Lwaki tobakuba abo abasajja? Ati waliwo ekizibu ky'osanga n'obulwako amagezi g'owa munno. Kati mukadde ndi wannange simanyi magezi gakuwa nze wondabira wano kati Katonda amagezi. Kiraba wamma naawe nange oso kitegeera. Kati ddala niwe mu kino nkuwa magezi ki? Kati famire eno yonna gye ndaba wano. Obujanjalo buno bw'ofunye. Bwefunye ate ebijjanjalo byafa. Ebijjanjalo byafa? Twali tunywa ebijjanjalo ne bifa. Butinyu. Tumena kweyiramu amazzi mangi. Bimale ekyemisana ekyeggulo. Omuntu ye tayogerako wadde. Ayika ndusu. Ono akola ki? Ayika bwesindusu. Neggwe. Kati bano abasajja abamukozesa bwe bamuyitako ng'ali lubuto muli tebafunamu kwesika nti munaawe wempita nyinawo abaana. Alina akawala ka. Alina akawala akalungi ennyo. Kagezi. Ko kwogera. Kali akakulu bakamuggyako. Bakamuggyako ko kwogera mukadde. Bulungi. Kasoma n'okusoma. Kasoma. Kagenda kuwummula. Agenda kuwummula muholi. Agenda yayogera. Bulungi asoma bulungi ate mu. Kati oyo asooka ye mukulu. Ye mwana omubereberi. Ye omuleberebere ye wookubiri. Ye kana kakabereberi kakulu. Kafunja obubere. Bambi emyaka emeka? Kali mu mwaka 10 bana 11. Aweze 11. Kati Sande amanyi nti mwana wange. Amanyi. Kati ate awo wookubiri yaliwa. Mulala naye yagenda alina gye yalazi naye. Naye muwala. Bawala bonna nono muwala. Nono muwala akalenzi ke kali. Akato ke kalenzi. Koko. Sande. Koma kwabo. Olajja kumbi. Sande. Niwe ziri solution lwakuba bannange nabyo si byangu. Si byangu bya. Tebalina gye babakuumira bano abantu gye wali. Nga baliko abamontalinga. Naye nga ye mukadde asookikkiriza. Sibimanyi. Kati yamumanyira omwana we ayagala bbeera naye. Enjala emuluma. Sande. Abakalidala atuse. Wannange ono ye. Ndalamu. Mugambi. Kale kino ate nakyo kigenda kuba tekyogera. Kyogera. Kyogera? Kyogeramu. Bakiyitaani? Kisaakye. Kisaakye? Koze kati muba temumanyi kikaakye temumanyi kyeyeddira. Tumumanyi. Temumanyi bya muziro kati amutuuma kisaakye ate ono yaani? Oyo ffe twamala gatuuma. Twamala gatuuma amannya. Mwamutuumaani? Naye ye Nambatya. Kati Nambatya nkozi babeddira ki? Beddira ngonge ffe twamala gatuuma. Ne mumuteeka mu ngonge. Naye temumanyi. Mukama yamanyi. Mukama yamanyi. Lwaki mulooza lyamujjira oba ate ono gyamanyi. Ono amanyi. Ate kali akakulu yakatuma Meega ne likula. Ono? Kati ono yayogera ate ekigambo nti Meega? Yajja egenda abijijinga.
waliwo mwala bamuyita Meega kati erinnya lyakwata nga lyasobola oddyogera kati omwana ne batuma Meega lyakula Meega kubanga wali omwala bamuyita Meega kati omwana ne bamutuma Meega kino kikuba maama waakyo kino kimukuba bannange naye kirungi bitya kino kirina obulago ebiseera yani ono ate ono ekisaaki ono ne mumuteeka mu ŋŋonge nambatya ate ddala Esther nambatya Esther nambatya ng'oli mukubi ndeka tonkuba oyakuba bannaye kati tebannalya mmere kasana kabookya bamaze okulya tugenda kufumba bufumbi bamaze bafunye ke balyako kati mwena kufumba birala kunywa caayi Meega nkozi ogambye era omulala yatambudde muli omulala ogambye ye yaani omukulu ogambye ye Meega addako nambatya wuuno mugaye bali bana waliyo gwokyalya be baana bana gwokyalya gamanyi baka Meega ekivipi kivumbi mwanyina nakifumita kivumbi baka ekivipi mukadde mbadde nkyagamba kati olaba omuwala ono alina emyaka emeka kino kikuba banange agenda myaka nange nga 3 eyo agenda mu 3 kakati mukadde ono mwana mulaba akyali mwana muto ate akyatambula aweza 3 akyatambula bw'atyo oba oli awo ng'ayiseemu atambula ku kyalo naye ogamba ki abantu abakola ekikolo ekyo kuba balaba vidiyo eno batudde balaba bakanudde amaaso obagamba ki mukadde abo ku kitundu era mbagamba muleke omwana wange tebakkiriza obibagamba mbagamba omwana muveeko waliwo byosanga nga bimwezanyisizaako biki mbagamba muleke omwana muleke oba mukadde obagaa toli siriyasi nga ndi siriyasi naye tebawulira nga bwomanya abasajja kati bagambe wano mukadde ng'oli siriyasi okibagambe mbagamba naye tebawulira nga ndi siriyasi banaye muve ku mwana wange tebawulira muve ku mwana wange tebawulira sanne munange nakola ki mukadde bakolimire era nembaga katonda gyali namwe muzadde ejja kiraba bikolimire ebisajja ebyo kuba bimanyi bibikolera mu nzikiza kyo ne kirowooza kikyamuseemu olw'olumu kyemaze eggoga kyemazeeko ennyonta kyo ne kitambula ne kigenda oluusi bamututta omwo mu bitooke mu kasooli oyo gwe tulaba owulira ennaku eyo mukadde ng'omwana wo bamutadde mu kasooli agenda mu malasiba ezzipu y'ekitambula kidde wa mukazi waakyo kuba birina abakazi ebimu bisajja bya buvunaanyizibwa bitegeera bw'oyinza olowooza mbu abakikola nabo balalu banne nga ye bw'ali nedda bategeera kubanga omuntu ateekamu ati n'amagezi ago omuntu ateekamu ati n'amagezi ago nti kankole kintu kino neemala eggoga kikolebwa muntu ategeera amagezi ago tegakolebwa musiro gakolebwa mugezi yamanya wamukweka ne bwakukuta naye kituufu oba tebabakolimira bakoddomibo saba bakolomira zijjawo bakolimire era mbakolomira bampaaki nze mbonaabona anti bakolimire mukadde tomanyi kukolima nkuyambeko anti mbakolomira katonda bikolimire ng'otunudde wali biraba bisajja ebyo bitegeera bibonaabona nabyo nze mbonaabona nabo bave ku mwana wange ate tebimanyi nti ebyo ebikolimo bye biteekako bye bikola ebyo ebintu ebigenda bikola temumanyi nti ebimu biddira baana bammwe kuba nammwe abamu ababikola mulina abaana abawala bibaddire bisasulire ebibi byabyo katolaba otya omuntu atasobola kwerwanako bisajja ate muli bakawadi muli batiitiizi kyova olaba onoonya atasobola kweyogerako nakwerwanako gwe n'omukozesa nze ndi munyiivu nno mukadde mutuufu ate obusungu bwe bunninya
nange kati ebikolimo byange jasi babikola oba nkolimira bwerere bikola oba bikola ku ono maama w'omwana nedda bikola olw'ensonga omuntu adda ku muntu n'omulaba embeera gye balimu ali vulnerable n'ojja n'omuyita n'omukozesa nyina n'abona gomulabe buli wakutunuulira ye nga simayiringa kati we bakisimayiringira ogusajja nga gulowooza baguyise bannange lumu ne mukwatako kimu mukisalako busajja siri wano kuwagira bikolwa ebyo nti ebyobutemu naye wallahi bwe mukikwata mulujjudde nga mukisalako obusajja bwe mukikwatanga baneemusuula enkesi wamma jangu nnyonnyole jangu mukadde oli omukyala yaani oyo ajja mukamwana bambi mutabani we kati adaze kulabako jangu wamma tubuuzeeko mukamwana bannange bwe tulina omukisa lwe tuzze n'omugenyi ne twesanga gyebaleko nze mpulira nga obusungu bunzita sitera kunyiiga naye bannange nnyiigira ebitonde ebisajja era kyomanyi ku sitole ya mukadde njimanyi kubanga oli wa munju kubanga ndi wa mu nnyumba nange natuuka wano ennaku nenkwata nnyo ng'ozze mu famire omwami akuleese mu famire omwami yandeese kuba twali tubeera mu kibuga n'omwami embeera netukwatako nemugamba nzaayo ewammwe omulenzi n'abaaganye nemuba bubi nemugamba sijja zaala baana nga gye mbazaala simanyi yali tayagala kundeeta waka kuba ye amanyi embeera y'ewaffe bwefaanana kati ng'alaba wano ewaabwe nga ndowooza wannandeetawo nze sigenda kukkiriza kukola ki kubeerawo nemugamba nedda sijja kubeera wenzaala baana nga abaana simanyi gye mbazaala ekyo kimusaba okukuleeta ng'olredde ng'oyinamu abaana naye ninamu abaana babiri Kampala nga wa tetwali tubeera Kampala twali tubeera Busia manyiyo bulungi gye twali tubeera Busia oleka bigenda Malaba n'owete Busia ntambudde mukwano kati nenzija wano natuuka wano ng'embeera eriwo nengamba kangu nesirina kyakukola kuba omukazi ebyenfuna abakola bikole kangume yakuleeta n'olabawo yandeka nendabawo mwesanga Busia okwefuna yansanga waffe ebusoga wayiganga nze ndi wayiganga ntegedde ntya ndi wayiganga egyo yansanga kati netugenda ovayiganga oddako wabugiri waliwo ebigundi waliwo nakalama bugiri entambudde kituufu omanyiyo netujja wano embeera gye nasanga wano naye siri amulembe nengamba kangume ntomanya luli bangu olwo nekola ki netereera nembeerawo era ngumyera mwajja mwabeera ddala waka wano nedda batufunira awobeera awokubeera tubeera wali eri like oli neighbor mwerinaanye n'omwami nenazaala ngamba omwami yaaliwa waali naye lwakuba yafunafunako emirimu gy'okukola agenda nayiyako naye yewaala nadda abasajja b'okukyalo kuno bannaye babeereko n'omutima ogusaasira namusanga ayonsa oyo wasanga ayonsa ono oli bebi ono ye muto nga gwayonsa omwana muyonka tewali ya sukaali tewali ya sabuuni tewali ya kiningamba bana kiki kino naye era abasajja bakuno bannange nze mbakolimira bisiraani byakuna bisiraani mmwe bigambe kuba ebyo bisiraani nsolo si bantu banaye mweddeko tosobola tunulya omwana wa muno bwotyo abamu bamujjangako ne bajja n'eri ewange ne baŋŋamba genda tuyitire mulamu wo Sande omuweere wali n'ekisenge nze nje nneeni olabe nga bwe nneenya abasajja kyekyo mbu naakole ki mumpitono omusajja najja nakugamba nampita ewange naŋŋamba jangu niŋŋamba gwotajjangako wano ononi eki kumakya nno naŋŋamba genda ompitire mulamu wo ompe wali n'ekisenge olabe nga bwe mmanyi onneeni ekiwato kati ekyo ekisajja kyekyo yogerayo erinnya lya kimu ekyabyogera nali mugenyi bane wandi kyogedde wano erinnya ku kitundu ne bakimanya nenfuluma mu nnyumba nenkwata omuggo
nga kitegeera oba kiralu nga kitegeera nzije mukube bba wange nankwata nangamba ojja kuzza emisango namugoba nangamba va wano tamulogeni ne mugamba ebyo byamanyi byaze okuŋŋamba ku makya gano ajja atya okuŋŋamba ye tamulaba ewaabwe tamanyiiwo kati lumundi wano ndi mu kufumba kiro nno ndi mugenyi nfuluma nfumbako emmere nfuluma ono ali wali anaaba naabirawo anaaba oyo bambi ali wali anaaba kati nze nfuluma wano n'obuku teke mu mmere omusajja nga ali awo omusajja ali awo kati nga ŋŋamba bba wange nti jangu olaba omuntu nga wano ndirabawo omuntu najja bwe yajja n'adduka nze nensigala nkola byange nentwalayo obuku nenfumba emmere omuliro ne guzikira ate kali nenfuluma kati bwe nafuluma nno n'obulala omusajja yankwata bukwasi bwevu nankwataga n'amakono aliwa yali awo teyadduka nakudduka yali amanyi yooli yali amanyi ono kati nze nali gwe beefunira tayogera ekyeza abamu babimukolera na wano waka abatatambudde awo kola we nafuna okukakasiza najja nankwata ati nagana amakono nagaze mabega nantwale nengamba bannange bantwala agenda owulira oyogera agenda mpulira njogera bamanyira ono atayogera kati bwe nali njogera nanta nange nemukwata nemugamba obadde ontwala obadde ontwala mwali mutandikira kwakuba anti era twatunulira famire bambi eyani eyoyo omukwasi oyo omukwasi netugamba mama savinganga example kubalala bambi amanyi obajjamu empale ebakwata omukazi oyo ababambi tumwesonyiwa ntugamba yani erinnya bamuyita katongole engoma nnene abeera kuno n'abantu bamumanyi bannange katongole tirinnya ne banno kuba oyo yamanyi ekikooso oyo omumukwata aleeta banne kubanga omu bw'akwata alagirira banne ebisajja tebitegeera ebisinga bw'amala okukwata nga gamugendeyo nze nakimaze katongole nkuyisa emirundi emeka katongole abamumanyi abamanyi katongole mukwasi w'abakazi kuba teyali tatandikidde ku ono gwagenda akwata abatayogera bakasiru b'engoma nnene abatayogera abalalu ku kkubo n'obwana obuto nkimaze oba nkisaze oba kituufu mmwe mumanyi ye katongole ani eddala olimanyi simanyi erinnya ddala mukadde omanyi erinnya eddala erya katongole oma katongole omumanyi mukazi wattu alina mutulo kati mulabi tunyumya ye alina mutulo yazze ku interview ye yeebase weebase abange mwekweva webase otulo banne oba mulira baki banne ebisiraani mmwe kyova olaba bagakola biki bannange era ebikolimo mmwe kati ogasanga gawoza bandoga ne kyerabira abaana babandi bekigenda kirepinga buli budde ne mwekwasa abalogo tuvumirirwa ebikola ebyo wano muwewunyisa omwagalwawo muli abali batya mwana muwala nagira eno yonna nga walwadde ne mutwala mu ddwaliro so ne babagamba yafunaga infection omusawo najjanjaba bambi kati kwe kuteesa ekiteeso ningamba maama obonerera nnyo n'abaana tumuteekemu obwo obuntu tumuteekamu obwo obugundi alina akawuta twamuteekamu kano kagundi akati kano akabeera mu mukono netumuteekamu myaka 5 naye kati simanyi obakadi yalaga wa simanyi ntamanyi gye yakatereka kati sinnategeera oba emyaka ginatera okuggwako simanyi nange kati wemba sirina kadi naye era nze ngenda kugera obudde kwanze mba ntegeera mutwale mugambe musawo kalabika naye webale kubeererawo famire n'ogikkirizanga bweri webale kwagala mwamiwo abantu bakuno banseka of course kuba abamu bagendako ewaffe ne bagamba oyo omukazi abeera awantu w'ebbeeyi bwewatyo yabeerawo mu kifuufu ne mbagamba banaye nzaddewo abaana nakikolera kisiina kyakola kangume sente bakola nkole ingamba kangume siina kyakukola nentuula akasafagobakola gwakunsekayo famire positive anti abantu nga bobamanyi bayinza n'okugamba balina ebintu byatuula ku ono kati bano babano babiri olaba embeera gye balimu gye bafaanana
nagamba kangonesinga kyakkola. Kati olwedde omuntu omusanze ali bw'ati olwedde ayine omwana we tayogere ekyo ekibonerezo yakifuna kane wajja sajja bbi agasajjasajja nago ne gongerako okubeera nga gazaala mu mwana bwe bannange kati ne babeera mu mbeera ngeri awo tetegeerekeka nange binnuma naye famire ngizaddemu sina we naddukira nti wano ate n'omusajja omwagala ate ekyokudduka kyandibedde awo mu ttabulwa waddukira naye kulembeza kiri nti omusajja mwagala laavu yekkuumirawo mwagala kuba mmanyi nga ndwadde amanyi abaana balwadde kale nga ye olaba nti musajja afaayo ajjudde omusajja ajjudde ye afaayo ate naawe bale kuba mukazi mulungi omulala agamba famire tugiviire n'ebizibu byayo gwe n'okwata bbaawo ne muba byammwe wali okisobola ne mwandyagadde kuba mu Kampala era twandibaddeyo yes naye kati owulira muli nga kikulumiza nogamba kangene nzimbeko mu kyalo mbeereko nike tugira nike tukolakolawo ko famire ebenge n'otamujja ku bantu be n'otamujja ku bantu be mugamba gwosi olina osigala ng'oyagala abantu be kuba nange mwenyinaze waba afunye omukazi naye nga tatwagala kiba kimpisa bubi bami ne ngamba kyowatandyagadde kikola mulala naawe toyagala kikola nange sagala kikola abalala nina kugatta bugasi naye nabanga embeera etugirwanisa nekola ki nebanga ekendeerako nambi ebyo ebyange banekaliraba omusajja bwe yagwa mu ggwe ng'asooberera mwana kaye mukazi wattabimanyi era yeetera wali amazzi n'anaaba batwala butwazi eyo mu bitomo mu bimwanyi eyo kujja nga batwala eyo mu bimwanyi kimusiiwa kimanyi kimulumye wano nga twagobanga abasajja era ffe byatula amanya bane tugenda tegawo kamera bisajja mmwe tubalabe tugenda tega obukamera buli wamu tugenda kubalaba tujja bakwata ate bwe tukwata oyogere banno ekyo kyennyini kyemugambe kyekyani ekyo katongole gwe kikatongole bane katongole ngoma nnene abamumanyi katongole akwata mukwasi katongole bamukwatira mbitooka awo ng'asooberera omwana ng'anaaba n'akwatamu ono ng'alowooza like namusika not namusika ng'onaafumba ng'alowooza mbu asika wambula ono agenda owulira gwasikambula gwasikambula ng'akola ki ng'ayogera yali amanyi afunye atayogera mbu ne bakisonyiwa lwa nsonga mbu nakyo embeera mbi nze nyina bye sisonyiwa abeera mu luki mutabani wa Ssemugenyi katongole gwe twogerako twogera katongole mutabani wa Ssemugenyi temugenda ku katongole omulala yenna abalaba vidiyo eno nga mumanyi katongole mu mutaaginge mu munoonye mu muboole mu musongemu kati oyo anyiige naye agambe ne gundi yakikola ne gundi yayitirayo tufune ku abo tukebere DNA z'abaana bisajja mmwe bana ali wasande simu mama baya mukebezaako nze simutwalangako mukebeza wamukebezaako anti mukadde nze bintu bya sirimu mbiraba biti nti Katonda agaba chance ne zituuka ne ziggwayo kati olunaku lwakitegeera nti talina era chance ze lwe zaggwayo bwe tabaako kyokola ojja kuddamu mukeberanga birala chance eziza sirimu ze muze bwe ndowooza the moment lwofuna amagezi ne mukebeza ye kabaviiri ajjewo omwana we yegendere mukazi watwako yina omusana anogumoja talina temuli kali akantu tekanaba kuggwaako kuba twakateekamu nankajja eno nankamalayo nemuwuliramu ebizibu by'abantu talina ne bannange sebo bo bateekamu bwe babazaalira abaana kati balijja birijja eyo mu maaso ebimu nga birina gye biraze bibuliddwa abaana kyokka ate oli omuwala gwe bamuzaalamu oli omuwala omukulu mugezi nnyo ate mulungi alabika bulungi natuka wano ne mutwala ewange nembeera naye nemulabira bulungi nnyo kagoya kalungi nemugula nemuza ku mulembe kati womulabako yinza ogamba ono si yamuzaala nga te maama we yinza ogamba si yamuzaala nakuba yagenda wa maama we era naye kitaawe naye yamwegaana yagamba nze sizaala mu bizolo lindako omusajja ye mwamumanyako gwe musuubiriza ono yamwogera omuwala yayogera nti ani ye yampa olubuto naye we yayogera omulenzi yamugwako n'amukuba n'amugamba oyo omulenzi yani erinnya mmanyiko ya seeki waakuno weyo mangi
wewa weyo mange manga eyo wansi eyo bwe yamala n'asanga onnamukuba lwaki ayogera nti yeye yamuzaala mu seeki abeera ku kitundu ki kuno kwennyini awe mabega bannange seeki mwaponi yu mufumbo alina omukazi mukyala we yaluba omukazi yanoba nga tayinza kubeera nakisajja kitategeera sebo ndaba nno oli avudde naye okumanya seeki amumanyi 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 bulungi eyayogera n'agamba kale kijja wuuba empala ate muna ebyekaza kijja kibasaba omwana seeki sebo yeekaza nadda ku mwana n'amukuba yamukuba oyo namugamba onjogera otya nga wenjogera nze nakuba olubuto sikuwanga ku lubuto ekikulu yabeerako naye Allahumma swalli kabisa kati ate oba ono yaani mukazi wattu naye abasajja baako ate muneweewunye bo beemanyi oyo tetumumanyi no abasajja bo beemanyi kati abasajja bakayitirayo beemanyi abamu binyumya ate bitegeera beemanyi ayinza n'okulumiriza munne naga oyo sinze gundi seeki katongole sofa tubalina ku lisiti daba nno genda webake mungi ne bannaaye wamma bubaka obusembayo nga tusiibula abatulaba bannange nze kyensaba abatulaba nkadde ono bambi muyambi muwa obuyambi embeera gye bali musiingi alina abaana yatola school fees yakola atya uniform yalina okubikola byonna byonna yalina okubikolako ngaye naye mukadde okola mulimu ki mukadde alima bulimi nakunogereza bumwanyi obwo nga wobulala ate nabwo si bwe buli awo kuba kati abuli bwayaniikiridde obumazima buvaamu ssente mmeka buvaamu ssente mmeka obwo bwe bwalina okukolakola bwatyo alabirira abaana bamuwalaga kuba tebaliiko obuyambi bwonna okugjako abeekyala abayambe n'amuwayo akagoye oyo aba ayambe naye school fees nedda tewali sande mwenyini nanyini sande wasuna n'abaana mukaaba n'amaziga kuba yateekawo biveeraveera bereebaka otunulako nenaku nekwata magana tuukayo kojjaasi omanyi omuntu aba asaana n'alabira ddala wakati wantu wakyaliwo kati mbusima kuswala kati ki tewakyaliwo kuswala kati ng'oli kwagala obuyambi oswala kinze siswala ngwe mba ndi kwagala obuyambi sinakinswala balina okunyonyola ekiri ku ground nimbebulira ekiriwo naye nenza abasajja bannange olwedde bakusanga n'ennaku yo nayo gizza ebbali ye n'akulaga nti tayagala kumanya tebeenyinyala tebaboola tebaswala tebeekuba mu mutima tebalina ddiini abamu bamukokezaawo bamuwa 1,000 bamukozesaawo awo ku muyembe awo wali okulinaane waabwe awo ku muyembe ogwo golaba ogwo ku kasooli oyo ne bamukozesaawo ne bamala ne bamuwa 1,000 ne bamugamba agenda ogule sabbuuni olukomawo ng'agamba mawe mukyajja kyente iki sapusi ng'omusajja amuwadde sente agenda agule sabbuuni tumubuuza musajja ki kati waaba ayitaawo ng'amusonkako nenolaba gwasonkako nga zolo nga naye obongo tebukola bulungi batamiivu si bazolo batamiivu bano abanywa walagi bino ebinywa walagi ebitasobola kujja ku mukazi asobola okweyogerera okitegeera ne bannaaye nze mukwano anti kati nange nayagala nteeke ku basajja abamaanyi naye nali sirina supportinga anti famire nga bwogiraba neŋŋamba naawe kennyini kati era oli mu bufumbo tokola otudde waka naye kennyini ndi mu bufumbo sikola neŋŋamba kambyesonyiwe mitunuulire nga bwe nnabisanga bwe mbambireko mulabe mazima bwayetuulidde naye nga n'omulala aswamye alinze amuddeko bwebiri bitudde nebigamba nga leero aludde okuzza ku mwana bayogera kuno nobawulira sande leero aludde okuzza ku mwana toddamu osirika busirisi leero nga aludde okuzza ku mwana oyo n'osirika nogamba naye kiki kino kyenatuukamu akati ffe bwe tuliwo ne ku luzzi anti bagambye oli yajja ne wano ng'anaaba bamanyi tuliwo takyagenda ku luzzi yekka tugenda ffenna luzzi tebakyamuteegerayo ate tugenda mu budde ku luzzi tebakyamuteegerayo naye wano maama oba alusi oba alina byagenza okukola oba kiki wano waka wennyini kati olwaleero ennaku zino we beeteegera wano waka byebuzibu bwe tulina byebyo munnange bazadde wadde era
kulwadde obw'amaanyi ate nga nnyina talina na ssente wanaazijja zijja ate kati kebiwulidde nga tugamba nti mulamu kati ate omanyi nsolo bisolo si bantu ebyo oba n'ensolo oba ezimu ensolo zirina ne ku nsonyi n'okwenyinyala kati ne baneekamba siibule kubanga nfa obusungu. Tuli ku 0702562157 tubaagala nnyo. Nyongera okwebaza mukamwana wamma bambi weebale nnyo weebalire ddako omuntu okusaddaaka n'oweewaayo obulamu bwo n'ogamba nti kuba ogwo guba mukwano munnange era omwami otakeerangako n'abuusabuusa wadde n'ekamu nti omwagala kubanga ye balaavu munnaaye piwa yesuulawo byonna n'osacrifice nga n'oyagala abantu be n'obatwala nga we bali n'owuliriza sitoole n'ozirabako n'otatamwa sirina gwensoso n'omanya nti oyo mulamu wo era mulamu wange ajje wange n'enfumba emmere n'enyimuwa n'alya bwe ndaba nga obudde bugenzi nga nnyina taliiwo nenjja mukuumako nannaaba namabizi naaba nayingira nenzigalawo nenzirayo ewala maama waabwe n'akomawo n'abasanga. Ne bambi tubaagala nnyo mukwano ffe tubaleetera stories no muyiga omuntu oyinza okuba olina wooli nga weevuma obulamu bwo naye tonnamanya bwa munno tomanyi ayita muki ng'olinza obeera eyo olina n'okwata keesi y'engoye n'ozisuula kati mukadde ayinza okukugaa nti lwe yakoma okufunako akagoye bw'ati akase ku mubiri akapya tunuulira oli omwana munda jiini alina jiini gy'aweese oba gy'ayambalidde munda nga leegingi mukazi wattu ate tumuwa ezo jiini ezo kati guno okuba guzza omukwata gulwako okwo oluusi chansi wekukwata n'ogusanga kati asaana ne buli buleegingi obukwata nabwabulina nabo mukadde agenda n'abugula kati kale wulira wallahi ejo ziini guno gujja okwata seekimuwulira naani munne omukwasi ne katongole seeki ne katongole muwulye bye muyisa mu bantu mwe abakwasi abamu ku mmwe n'ekigurupu kyammwe ab'eŋŋoma nnene mukadde n'atuuka okugenda mu butale anoonye leegingi nti bw'otuuka olwepinga omwana wo olwaneko tukusange atirisiti tukusangeko awo tutaasetaaseeko kyekimu amazezi empale negwe ng'omuntu teyeesaliddewo toteesezza naye n'omukabaasanya bw'otyo infection biki mukama abasaasira abantu abakola ekikolwa ekyo ne gy'oli n'oba toli wa ŋŋoma nnene nga mu kitundu gy'oli obikola wallahi it's a matter of time ne bwe bubaddimbwa mmwe mujja sasula it's a matter of time waakirigga omuntu gw'ofaako ku mutima gwo ajja sasula gwa nti abamu mukola ebibi byammwe ne mufa mangu ne muvaawo ne mulekera abalala agakolimo gammwe bye I sign out ndi munyiivu leero siina ssanyu n'eryo ama mweraba mukama abakuumi teyanza obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate